bw'obadde okitegeera ng'ekyo kakutandanga n'olangirira nti ngenda kufumbirwa. Lw'ojja okulaba dayimoni eziva ku kkono n'ekuddyo nga n'ezimu zikozesa ababadde bakwano bo bennyini b'omanyi obulungi. Dayimoni tesosolenza n'okuyingira muganda wennyini akuddako n'akwogerako ebigambo by'otawuliranga nako. N'agamba gw'ogenda okuwasa oyo mwami male, gw'ogenda okuwasa omutwalo omwetwaliro ogenda kwetulisizaako bbomu, oyo nga muzibu, tubadde naye waka naye muzibu nnyo. Oyinza ogenda obizuula nga yabyogedde yakuddako n'oga ndi Katonda wange wamma kino kye bayita new level new devil. Ate n'ono wanga njogeddeko bino nkugambye emizimu gisobola n'okuvaawo tagisuubira, giyinza n'okozesa gw'otalowoozangako. Ogenda okulya nga akwogeddeko ekigambo kyenkana kilo 18 n'ekitundu naye nga naye tamanyi lwaki akikola. Giri emizimu egiwakanya ntoteekwa genda ku leva eyo, giyingira mu muntu ne gimwogeza by'ataaliyogedde.